kiri kitya Nsasage Media amanyi nga mangi sebwata amanyi ngo gatadde ku level ddala. Nsasage Media kati abagenyi bajja ku shendala baba wa soda. Nsasage Media mba wa kifi kifi kya guni tuli mu kisiba sitagafulla mu kisibwe kiri kitya mwe tuli tugezaako kubanga tutambuza ensi tugirabanga bwetambula. Industry ngiraba at the moment Bebe Cool ayina engeri gyagyetisseemu weewaawo abantu tebasobola kukkiriza ngeri gyakolamu bintu bye, but believe me or not wetwogerera kati albamu ya Bebe Cool ne Bebe Cool yasinga tokability era njogerera wano ku Nsasage Media tewali muyimbi agenda kuddamu kufuna tokability ya Bebe Cool ku albamu ye nga bw'ogiraba bwetyo. Manyi abamu kati abayimbi abalala boogerere ye makidye mu nkukutu ekisajja ne kikola bwe kiti ne kiteeka bwe kiti akawumbi mu ki ne kiteeka bwe kiti akawumbi mu gundi mu ndongo. Of course abamu balaba nga kyebandibadde bakola naye bawulira ensaalo nti lwaki ekisajja ekyo kye kikikoze. Nange wemba Bebe Cool ndabanga ekyobussiru okwata otya akawumbi n'okateeka mu alubamu, but tayina nnyo kyabala naye abantu abasinga mu ndongo muno babbi ba ndongo. Simon munene w'omu kibuga asobola okukola buli kimu n'ekifuna olwa Simon naye wenkwata ssente ate nziza mu Simon Maseruka nti Bebe Cool ssente zonna zajjerese wa Museveni azifunye lwakuba Bebe Cool omuyimbi. Si kyekyo lwaki wogenda wa president n'ogyeyo buwumbi 5 tokwata akawumbi n'okazza mu ndongo kitegeeza agenda kwongera okukuba akasente akalala nga kakyali kangi. Ngenda kuwa example Rema Namakula omwezi akola milioni 50 omwaka kumpi abeera mu kawumbi kalamba nego wali olabyeyo video ye eweza milioni 10 oba 2 bubbi bwa ndongo kuba mu ndongo. Omuntu nga Misa Kisemakula abantu bagenda okulya ewuwe ku restaurant because of Misa Kisemakula omuyimbi. Si kyekyo? Yes. Misa Kisemakula omuyimbi kati kitegeeza buli kimu kyafuna yakifuna lwa Misa Kisemakula. Misa Kisemakula omuyimbi oyo yandibadde amwongeramu nnyo ssente. Kwa mwaka fanani nti legendary Misa Kisemakula akoze akayimba ne Two-Face Dibia oba akoze akayimba ne Kidumu ku ssaawa eno naye Misa kyamwerabira nadda ku Misa kyono wa business. Kati Bebe Cool ekyo kyali mu kkola ekyo byonna bwe bityo ne ku Love You Everyday we twayogeranga naye ndongo twetaago gitwala kuba kaakati labayo mpuliddeko alubamu ye agenda giteere London agendeko Lagos Abuja listeners party yakutte ali mu kwogerezeganya ne Burna Boy yamusabye emitwalo 2 egya dola gyayagala okumuwa alubamu olugita bwati ka bonus kaabateerako naye gwe manya streams za Bebe Cool ezigenda okubanga zeeyongedde ng'akubye ne Burna Boy. Kitegeeza kati agenda kuba ssente nnene ssente nnene zagenda okubanga akuba. Nali njogerako kono omuyimbi bamuyita The Ben omunyarwanda. The Ben mukwano gwange. The Ben yambuliramu engeri gye yafunamu kolabo ye ne Diamond Platnumz. Twali awo ku Speaker Apartments. The Ben yoyo bayira yoyo omu kubasinga okuvugirira endongo muno nga ze muno. Yakola akayimba ne Rema kyamutwalira ndoza yo mwezi gumu naye omwaka mulamba ng'agenza apangisa ennyumba Zanzibar okufuna akayimba ke ne Diamond Platinum. Omwezi mulamba okufuna akayimba ne Diamond. Naye byakyuka waawo wabiraba. Diamond yakubulira engeri gye yafunamu number 1 ne Davido. Sente ze baamusaba okukola oluyimba olwo ne Davido. But okuva olwo obulamu bwe ne buli kimu kyakyoka. Nigeria current mu Western Africa eyo Asaka ali mu kuyomba. Fali epupa yamusabye emitwalo 5 okola naye kolabo. Ejja dola okola naye kolabo. Kati endongo yonna kuteekamu. Kati Bebe Cool era kimuwesa sente ze wa Museveni because muyimbi. Era kyekyo kyakoze kuzizzaamu mu ndongo. N'abalala kye balina okukola. But I'm impressed nti tokability
Ola tuli wano naawe saawe ne tuwogerako kitegeeza ntogability ali mukola ki mukugifuna Katonda naamuwa omukisa era nga bwe kigenda mu maaso n'agifuna eyo kolabo ya Burna Boy agenda kuba amaze kitegedde so endongo erimu ababbi oli abba mu ndongo tazza mu ndongo ekiremesa abayimbi okufuna mu ndongo of course kyekyo oba ffenna bannayuganda ne waabagwe sente ozikolera ku mulimu ku radio newe ozifuna toyagala genda zikola mu birala toyagala kuddamu kuinvestinga lesse mu radio ebizibu byonna bye tuli mu kufuna byonna nga bw'obiraba kati byonna nga bw'obiraba Samu Mukasa yawukanye ne simanyi Saha simanyi Winnie Nwagi yaduse mu Swangiza Avenue byebizibu bye tuli mu kufuna abayimbi nga epasi sente bazifuna bati epasi sente bifulu byayo agezaako okufuna zi corporate gigs ze ate wane Uganda wonna tebakulimba simanyi streams biki sente ziva mu kivvulu nga twogerera kati ndi saha y'omu ku bayimbi abasinga okuba nga bakuba ebivvulu era ne mu byalo we yafunanga abantu 5 saha yalinye kakati ali mu bantu 10,000 ku 15,000 olunaku olulungi nga Katonda akulimu n'akasanvu okafuna kati ebisimanyi bakulimba ebya streams ebyaki olumu science tannaba kutuukayo number 1 source kivvulu na Museveni kugenda Museveni kumusabiriza ati nze nkubuulidde ate oteekeddwa okuba omugezi kivvulu nze nkubuulidde kati gwe saha mwesimbemu mu byalo of course abasinga bonna bakafunye music politics music politics ani yandiwadde kusaasira emmotoka ey'emiliyoni 6 singa simbe abo bali ku sayansi waabwe era watonnalya naye muveeku ali mu kubanja bali mu sayansi waabwe abo baveeku kitegedde so endongo yo bwetu bweyina okubeera nalabye Winnie Nwagi avudde mu Swangiza Avenue balina ekintu kye bali mu kukola ng'ekyaba Nigeria era ekisumbwa bamanager bano bolaba Jeff ni Samu Mukasa nga omulabe we yasayininze we yakute n'asayininga Vigo ekisinga okusumbwa bagundi bamanager bwe batyo kyekyo nti abeera n'omuntu omu bali mu West Africa abeerayo n'abantu nga 3-4 ono wavaawo nazzaawo ono wavaawo nazzaawo ono gundi kye yakoze Swangiza kyekola nti Nwagi woogenda ng'ekuleetako Elijah weegenda ng'ekuleetako Elijah ekiro kya leero webadde kyampanya live Cindy ayogedde engeri ekikono gye kibaamu nti wovaayo bagenda kugulirira okutakuba nnyimbayo ba stakeholder bonna bapalapase ba lebe eyo babakwano b'omuntu oyo bagenda kukuba kati oteekeddwa okuba ng'osobola okwegayirira n'amagya can Winnie Nwagi sustain that endongo weeri naye okwegayirira akusobola n'enkokola ez'eri gy'ava kuba eri gy'ava tebasobola kugamba direct nti sayimo tokola bwoti nejjukira balina kampuni ezimu ezivujjirira bwakwata n'agamba nti nkuwadde Guinness indirect bakugambye tokuba nnyimba za Winnie Nwagi kati Irene Ntale endongo weeri buli kimu booking azifuna buli kimu naye tutyo okulumya bali gye yava then naye tasobola kwegayirira okwegayirira kwenkugambye mu ndongo muno Waldova kwetaagisa kweko kwenkugambye Asake ali mu kuyomba eri lwakuba bamusabye emitwalo emeka etaano egya dola okola kolabo ne Fali yazze yayagala ki naye omuyimbi oteekeddwa okumwegayira kamiliyoni mojango omugamba njagala kola luyimba naawe ng'oleese ebyo asobola okusaba akasente konna naye gwe gyangu ng'omusabye wanu blood asobola n'oddikuweera ku bwereere okitegedde so kyekyo okwegayira kwokuteekeddwa okubeerawo kwenkugambye okwegayiro kwa ndifuna obudde ndikunyumizaako oyo omusajja wange Deben engeri gye yeebakiramu kolabo eyo kolabo gye nkugambye eya Diamond n'abeera Zanzibar apangisizza ennyumba kyalawo abeerayo in fact ne Remo okufuna oluyimba lwolwo yalinnya mpaka kugenda Zanzibar kweko okwegayirira kwenkugambye olina okwegayirira mu ndongo kyegedde kati kyetubaddeko ekyo definitely weekiri kyenkuwaddemu example nti directly or indirectly ngenda kuwa example sigambye nti
kugambye olaba Bebe Cool yajja n'akola list ye n'akola comments ku Nando Love. Bw'akola comments ku Nando Love n'avaayo n'avuma buvume ani Bebe Cool. Bebe Cool oyo mu ndongo muno ayinamu amaanyi, ayinamu bapalapaseebe, ayinamu abantu abagenda okulaba nga gwe Nando Love talina kyakukola, talina kyakufunamu. Kati ng'okukuba aba indirect alabanga anyiza Bebe Cool. Oba owedde bwe genda onyize Kenzo ayinamu bagenda okukola ki? Bwe genda ovume Bobi Wine abayinamu ku radio ku TV ba stakeholder kiti nga bagenda gano okuteekayo ne directly weebiri ebyo nti wotunulira n'olaba nti ono gundi ye competition yange ennyimba ze tozikuba we bali babikolanga nga bazireetera ddala nti olwoyo tolukuba ababandi music ng'ajja luna abeera ne bandi ye naye nga yasalawo gwata agamba akakati tokuba gundi kakati ono gundi gwentaddeyo gwe n'oba ofootya ng'owedde nga tojja kuzannya oba ofiira bwereere kitegeera kati endongo yo weeri awo but twetaaga kusabirangana ate ng'endongo ye ekyafuna abagifunamu bagifunamu naye n'abamenyeka emitima bagimenyeka gwe tobalaba bali ewa lutalo beetaaga bwetaazi kwetereeza because lutalo agaggawadde nnyo. Buli ave wa lutalo okwogera obulala kyekijja okubasumbwa. Wanu kyentandikiddeko nti ngenda kuwa lutalo alina over eka 2 ez'emmwanyi. Eka 2 ez'emmwanyi oba weetegereza omwaka oguwedde lutalo akoze oluyimba lumu Love Commissioner. Kumpi buli mwaka akola oluyimba lumu. Video wano etegerekeko ebeera between 2.5 ku 3. Ezo lutalo tasobola ziteekamu asobola okukola ki? Okola ki? Okuziteeka mu mmwanyi. Ayina eka 2 ennakawuka. Wali ewa ayina apartment. Kati buli wamugamba nti kola ennyimba nnyingi nga ssente asobola okuziteeka ewala tewabaawo. Kati mwe ba manager buli watabawo music gwe mugenda kutambuza kitegeeza tewali ki? Tewali mulimu. Kati omuntu nga lutalo ate abamuliko bwe tebakibuuka nga manager ai baba bakyali basiru. Kuba kakati ye ai yabuuka n'agenda ng'alaba lutalo endongo katalogo yagikola nti lutalo asobola okudda wali n'atuula nga Juliana nga bw'omulaba okumala emyaka emirala 5 ng'agamba nyimbira milioni 10 n'afuna emikolo gye newe giba ebiri mu mwezi n'amaliriza bwa apartment bwe bunamwaya kuba akafaananyi emmwanyi emyaka 3 ajja kubeerawa bwe nkugamba David Lutalo. Era kati ekimusumbwa bwagazi bwadde heirs ne singa yakikola dda naye nga katalogo agiina ennene. Kati bano bamanager buli lutalo watataata bwati kuteeka ssente mu ndongo babeera bagenda kufuna obubulabo obwo. Agenda kuba alingiriza nnyo nti aha ssente ezafulumye ziriwa mu nsawo ya manager tutoolemu ssente tetwongeramu ssente. Kati mutandika okuba nga muwulira omutima guli nti bane omusajja atuyisa bubi. Omugezi oba olina kubanga otranslatinze ove mu mukwano gwa lutalo wa business partner wa lutalo ow'endongo obe ng'okola n'ebirala nti at least ena kyomuyambako either ku faamu ku ttaka lye oba omuyamba oba si kyo okufuba okumulaba nga the heirs tagita naye n'aba nti ye lutalo yekka bw'ati bonna baba bawedde because okugwa lutalo tasobola kugwa katalogo agiina ate asobola okulya kweza ennyimba okumala emyaka emirala 10 lesenga kugamba asiti ayimba buli wamu nyimba mbaga nyimba ki kati bana abamuli okumpi awo because luli wate nyimbo ate oluyimba lutalo lesse atadde oluyimba lujja kubeerako budget y'ebbaala lujja kubeerako budget y'amagundi y'ababloga budget y'aba tiktok budget ya radio abo ba manager nga mukola ki ne kati ate oluyimba lumu ne lubeerawo kati mwabamuliko mugenda kuvayo munyiga muyombe mutandiko gawo omusajja bw'atyo okitegedde oba olina okuba nga weetegereza gwe ng'omuntu sinakyo kyokka buli every after 10 years abantu ng'abadde bonna bateekeddwa okubaawo nga bakyuka oba nga bakula wana afuna famire. Nze luli we nabeeranga wano bwe nti nga sifata si bwe nkyali wano famire weeri olina ekikubanja olina kino kati ne demands zikyuka so kati n'endongo bwetyo bweri ndongo bwetyo bweri.
amina abantu bagambe basubscribing Nsasage Media kastojja bakuwa ekifi ky'embizi ku Nsasage Media nze nkiganye nze ndi musajja musiraamu omukutu gw'abantu bonna abasiraamu tebavaako nga tombuziza ku bya Gundi Bina Baby ne Nambwayo Nambwayo ayagala lusanvu Nambwayo ayagala kawumbi Bina Baby yayanukuti sinalaba Gundi ye bawandikidde Nambwayo naye kakati omanyi kyenjagala mu ndongo muno bakakati mu entertainment tugenda tukula tuli serious luli awo ng'ebikonde byavuze dda naye kakati kitegeeza twatandika okubeera civil ngenda kuwandikira balooya bange bwe ngumaako bwoti nga mpandikira balooya bange nti mpaayo akawumbi kola bwoti ensi ekula bweti bwegenda biri ebyokuba ebikonde but of course bave mu mawulire bakole eri n'ekirala Bina legase yenene okubanga akuba ne Nambwayo then ne Nambwayo amawulire gayitiridde omwaka munene leave yourself Bina togenda mwebyo nze nga nakula mpuliza Bina Baby yalina omulenzi gwe yali yeegomba bamuyitanga DJ Wilberforce nga wadda ku mpeo program agitobanga ki program agitanga ki ya Bina Baby gye yakolanga n'awana bbaawe bagitanga ki Bina Baby mube DJ Wilber yawananga DJ Wilber yamuyitanga DJ Wilber DJ Wilberforce mtimo oba aliwa wanaye DJ Wilber Bina Baby Bina nga wana DJ Wilber abalutalo bonna benvugamba kabaka abagenda okweyongera okkaaba bonna naye lutalo agagga wadde mmwe lutalo agagga wadde eka bibiri ez'emmwanyi eka gundi abiri aweebwa enakawuka apartment sizo zawedde awali Gundi awali studio ye agagga wadde ate ekisinga okuba ekibi nammwe abantu betubeera nammwe mwenna mufube nnyo okulaba nga abantu bobeera nabo mugaggawalira ku level y'emu bw'ogaggawala n'odda ku level eri tondeka mabega tugenda kuzimba emitima tutandika okubavuma okwogera ebintu era abantu bangi okyabiraba agakatuna mugulu okyabiraba ng'abantu bagaggawadde nti Gundi mwatandika naye Gundi ali bwati batandika okubanga bavuma olaba Gundi kuwalana nga naye tomanyi kyakuwalana bw'oba ogaggawala abantu b'otandise nabo tobaleka mabega kisegedde bulungi kyekyo naye nga Dewoganyana ogamba otya tuli ne Simon munene w'ekibuga mukutu gwa Nsasage Media Simon ogambye ensonga ya Bina Baby ne Nambwayo bave mu mawulire then n'ebintu by'okuzanyisa omwana ye mumuleke mwekube mmwe nga abakulu n'abakulu omwana mumugye mu kasasiro wamu bwe mwekube bakulu n'abakulu naye omwana be bamuleeta mu mawulire bamugyemu bayirawe ne Balamu yeetaaga okujjira awo minisita nga Balamu bamugyemu mawulire Bina ate naye togenda mu ntalo n'ebyo it is easy mugambe sore because ebiseera ebisinga you win by losing ngamba Nambwayo sore ensonyiwa kati kuba legacy bajja gikwata bwe bati bakutandika okuteeka ku level y'emu Nambwayo labenga nandi kati waliwo omuntu nga ye anoonya sympathy of course eno Uganda yonna giraba eno Uganda ng'onoowangula sebwatu bw'oba tosobola kukozesa bantu kabambi owedde eno Uganda y'abambi bambi sayimo okitegedde olina kuyitirawo awo ku bambi nange olaba bakola bukozi bwe bati nga bambi sayimo gomanyi bambi bwenjiririddeko nga bakusaasira bambi olina kubeeranga ku bambi mu Uganda eno oba wakuwangala abantu tebagala abantu batakubakwasa Gundi nako era oli wafuna Gundi ye oba olina kuyitirawo awo ebintu ebimu bwe biyitirira bitama of course kati waliwo ebintu ebimu nga bitutamye nga kyetaaga biwummuleko mwaka mulamba tuli ku nsonga yemu yeeyo bayira ne Gundi njamunoonya ku Saalongo toddamu kwogera na buli gasiya kalina yaffe twagifuna Nambwayo naye wafuna egayaza if everyone else sees it is olanza abantu banoonyanga nti jangu Bobi Wine jangu for what kati onaasiba buli omu n'amalayo abantu bangi aboogedde ku bintu ebyo naye togenda genda ng'owabira oli ekyo tukireke tukiveeko bye byawedde tugende ku endongo ye eri etya Gundi endongo y'Gundi
chapa mu ngalo Simba tuina ekivulu ku Easter Monday tugenda ku Joggis kongula chapa mu ngalo ani alesenya kaliri pazo kongula yabane kaliri pazo kongula sente kaina je kampwale wo mugagga na sente tezinna kutuka omugagga nankubira omugagga wankubira nengendayo liri pazo nazitegera nazifunye nali simanyi nti amanyine wange pajirawo ayaya gowai mama Faridi analyawo omwawule liri pazo nkuguza tugenda kongula chapa mu ngalo ku Joggis ku Easter Monday mutwalo gumu mujje twekulise banabuddu JJ events ate kati nze ndi muzu oli muzuko Easter Sunday Easter Monday bye byazubirala abana babalete babe yagale bakole buli kimu je tugenda okubeera entebezu Easter Carnival we tugenda okubeera awo Easter Monday Easter Carnival kongula chapa mu ngalo tugenda kubendongo naye twagala etetivulu tibadde kamanya manyi nga gonna galeeta abantu kongula chapa mu ngalo ensasa geyendongo kayiringo mwana yakambulira n'enkyawa sona akayiringo kamanyi tolakuba nina baseza kabya kasembayo mu kabiro akagala akakandwa kabya kwata